Egombola ya Sabadu Katabi okuva mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro olwaliro yekiise Embuga mu nteekateeka y'okuleeta amakula ennonno etuukirizibwa mu Buganda okulaba ng'embiri za Ssaabasajja teziggwamu byakulya. Minisita w'abavubuka emizannyon'okwewumuzaamu Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu yabatikkudde amakula era mu bubaka bwe akubiriza abantu okusiga mu miti emito ennonno n'obuwangwa kyagambye nti lyerimu ku kkubo ery'okuginyweza n'emirembe egijja okuzisanga. Osowaze mu kuteekateeka abantu mu mpya zaffe. Abaana bamwe mwogere nabo, abaana bamwe mubawe obudde, mubasomese ebintu bino. Nja kubasaba ekifaananyi oba ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka olwaleero buli muntu w'omu Buganda mu nnyumba yo mu makaago ebifaananyi by'Obwakabaka bibeeremu, maapu ya Buganda ebeeremu, ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kibeeremu, ekifaananyi kya maama Nnabagereka kibeeremu. Ebintu ebimu tubiyigiriza abantu baffe naddala abaana abato nga tetwogedde naye bw'ajja akola n'akubuuza nti dadi ani ono. Oweekitiibwa Ssekabembe akubiriza abantu ba Ssaabasajja okwenyigira mu bukulembeze nga y'engeri yokka ey'okubbulula eggwanga lyabwe. Nakugaa nti bw'ofuna abantu abafaanagana bwe watyo totawaananga nnyo nabo, tobamma nnyo ddembe lyakwogera na kwerowooleza kuba tebalina kyakulowooza. Mu Lungereza agamba nti don't deny them intellectual liberty because they don't have intellect anyway. So nzibyendako kati. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukungu Moses Lutu abeebazizza okumanya ennono yaabwe ate ne bagituukiriza bw'atyo n'abakubiriza okuba abakozi balwane ennyo okweggya mu bwavu. Tuve mu kwekubagiza, tuve mu kwesaasira. Ebya Uganda tubirabye, mubirabye, ekigenda tekikola ki tekidda. Omwami wa Kabaka amukulemberako eggombola eno Edward Musoke aloopye Embuga ebimu ku bibasoomooza wabula n'ategeeza nti bino tebigenda kubajja ku mulamwa gwa kubuweereza. Ku bbeeyi y'ebikozesebwa ebiwanise mu miwendo egisusse era nga bibabuzizzaako embiibya. Wabula embeera yonna tugikwasa Ddunda atujune. Amakulu agaleeteddwa mubaddemu emmere, ebibala n'ebintu ebirala. Farina Nakayiza ne Shafiki Galiwango, BBS Terefayina agesikka. Awo wennyini katugende ewo omukogo mu by'enkulaakulana y'abantu Simon